live yonna gy'osizidde okubeera nga togoberera nkubuuzako omukutu Fahad Pro UG banyingidewo ne updates ku biki ebisobodde okubeera nga tebihappeninga mu ggwanga lyattu Uganda ne bwera ggwanga especially gwe gy'otasobodde kubeera nga ate otuuka enkola yaffe otendekana kubeera nga ate video likinga sharingirako abala wansi awo comment section ejja kubeera open ate kigana kubeera nga ate osulawo endowooza yo ku byogenda okubeera nga ate olaba of course mu katambi kano kakati anange awo wano we tulaga akalulu kali aka 2026 ennaku z'omwezi 15 January ebintu bino byongedde okubeera nga ate bikaluba era nga omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ono naakulembera ekibiina ekimanyikirwa nga National Unity Platform era nga kyekisinga okubeera nga ate akina abawagizi abayitirivu mu ggwanga lyattu Uganda naddala wali kyoyinza okubeera nga ate oyita opposition munnange yavaayo n'agamba nti akalulu ako bwe kaba katuuse beera nga ate ogenda n'olonda akalulu ako era bumala okubeera nga tolonda tovaawo ku polling station beera nga ate olinda paka nga omaze okubeera nga ate bakalangirira omutuufu abeera awangudde era nga singa banaagiza ne babeera nga ate bateekawo embeera naabwe beera nga ate oteekawo embeera munnange amagye abakulu abakulira amagye g'eggwanga lyattu Uganda aba UPDF abavudde ne babeera nga ate ensonga zino baziyingiramu era nga obaka babutiisa omukyala amanyikiddwa nga General Naraiso ono omukyala w'amaanyi mumutegeera bulungi nnyo omukyala w'amaanyi avuddeyo n'alabula ku nsonga ezaabo batera okubeera nga teboogera ku protest vote naga nti ebintu ebyo tebigenda kubeera nga tebibeerawo era nga bw'onaaba omaze okubeera nga tolonda misinde genda mu njuyo ffe tujja kubeera nga tetukuweereza of course byonna byonna bina bivudde mu kalulu ngenda kubeera nga tekuterawo obutambi awo musobola okubeera nga te mwawulirirako omukyala General Naraiso byasobodde okubeera nga te ayogera naddala ku nsonga zino ez'akalulu akajja aka 2026 genda basawo tuwendowoozayo bw'onaaba omaze okubeera nga ate olaba video gw'olowooza ki ddala ki ekigenda mu maaso we naba nkugyeyo n'ensonga eddala nyingi nnyo zigenda okubeera nga tekuterawo tula butuuzi kalira subscribinga ne ka notification bell kakoneko akadaako kajja kubeera nga tekakwalatinga buli we naaba ndeese video Shaka Ashraf musomi wa dduwa weegatte ku nkuyanja y'abantu abakyeyongedde okubeera nga ate bagendayo era bavaayo nga balina obujulizi omwami ono omuli wa kubeera nga ate alombeddwa era nga akozesa maanyi ga Duana Crown ajja kubeera nga ate naawe ensonga zazikolako mufune ku namba z'essimu ziyitawo wansi awo ku stickers side endala Habib Airport Pickup bano bogwa be mugumanyi bulungi nnyo bajja kukima ku kisaawe side endala Shukran Construction Services bano bo bajja kubeera nga tebakuyambako okuzimbira gwa talina nnyo obudde obanga tolina nnyo bantu bebesiga beera nga te nabo obeekwata ensonga zino kanzibaterawo nkumuna amawulire amulamaji tevaawo olunaku lw'okuba akalulu lujja kubaawo nga 15 January ova wakaawo ogende okusuula akalulu ko mu bokisi mpulirawo ekigambe mpulirawo abagamba genda olonde okakuume osulewo simanyi okola otya wali tewali mmere tewali toyireeti ezisobola okwakomodeetinga abalonzi ab'ekyalo tetulinawo kifo kya kukola susu omulimu gwo omubaka wo candidate wo president gwowagira ne MP bagenda kubalonda olunaku lumu MP bamuwadde abantu aba babiri era n'agenda ku kyalo n'abatunulira mwenna bali ku kyalo n'alondamu abantu aba bagende bamukuumira akalulu bwe be baba 10 abo be bantu 20 bakuuma akalulu awo buli president bamuwadde abantu 6 bwendowooza abagenda okuuma akalulu ke president bali 8 tayimuze bantu 6 gwe bw'omala okulonda waliwo distance gye bakuwa gy'olina okuyimiramu ne woba okomyewo okubala akalulu naye nze nandirowooza jangu olonde oddeyo eka kubanga ne bw'otuulawo eyo bokisi gy'okuuma si yesalawo Uganda kati nze bwe ndowooza nti ebyo eby'eggaali simanyi ebyaki tebikola wano ate nsaba abantu baleme koppa bye balaba ku muliraano kuba nze mpulira abagamba ekyabadde egindi kijja kubeera na wano buli muntu ayina engeri gy'akuumamu eggwanga lye kubanga ffe abasecurity tukuuma abannayuganda n'ebintu byabwe ne tukuuma yeekalakaasa ne tukuuma ne gwe bagenda okwekalakaasizaako mwembi tubakuuma kati waliwo ebintu bye tutajja kukkiriza naye nze ndowooza nti okusinziira akalulu nga bwe katambula kali peaceful wadde abantu abamu kabayisiza bwe bagamba kano si kalulu kubanga temuli tiyagaasa ako ke kalulu
buli muntu atambula ayagala okukola effujjo mweriri naye ffe abasecurity tugamba nti effujjo tetulikiza. Teri gaali sebo, teri gaali. Egaali genda ozikolere mu nnyumba yo, tozikolera ku bantu, kubanga tewali ku dduuka lya muntu oba ekintu kyonna ekikwatagana n'akapapula kogenda okutiikinga. Edduuka lyange lyange ne famire yange, so si lyange n'obululu. Mbegayiridde nnyo bannayuganda oba bannabugisu, kendo akalulu nga bwe kali ak'emirembe, era twagala n'okulonda kubeere kwa mirembe okutuusa lwe banaalangirira omuntu awangudde. Bw'onaabanga owulira nti kikunyize nnyo kooti, bw'owulira nti kikunyize nnyo genda mu nnyumba okaabe, kubanga akaluluko kamanyiddwa. Abantu 8 tolagalako omu, si bonna, ate abala tetulina na gye tubatwala. Omuntu tosobola kukulembera kyalo oba okulembera eggombolola kati ojja oteewe pampalike ku ggwanga. Bizibu nnyo, twagalako ogwo omu. Ate ffe abasecurity tugamba nti mulondo oyo gwe munaaba mulonze nga omanyi ffe waffe talayirirawo. Bamulonda mu January, ajja kulayira mu Gwakutaano nga mumaze okukakana obusungu. Buli muntu yenna ng'awoze tumutwale Kololo alayire, tumutwale ku ntebe ye. Gwe banaaba bawangudde adda waka. OS Ssuuna yasoose eggulo n'agamba Bobi alina abamwetoolodde, era abamwetoolodde abamu bakyamu, n'akolayo awo n'akayimba n'akamuzannyira awo. Wakalabye yimba ku ssuku kateekeyo awo mutyaba. Mr. Bobi Wine kana akayimba ngakuweereza direct. Abamu ku bantu boolina ssebo tolowooza nti naawe olina bantu bangi bakuli abakukenekanga nkwenge we bati obalina abakukenekanga enkwenga abamu bakulina ku lusegere luliwo olwo kyakiraba naye abalabe tulina nabo ne mayumba gaffe tulya nabo ebibaawo kati kana akayimba nkaweereza Mr. Bobi Wine gwe kennyini zirinangwa mumbeeko extra la ubanga bantu begende ne kami segende pese mu mali bagende da akuka babula bamazima ne bankwa mweso nyite bawe nani oyo boyinda na ye Bobi Wine boyamba siye sojo lunda ti woli gwa wendi kwa Bobi wabuke aliwa nekitaipe nzigambo noonya amasanyalaze nange galina sebaganga agamala amatonotono kubanga bwetunuulira ekyabadde ku show ya muganda wange muso wange Bobi Wine wabadde ebintu bingi ebyagenze mu maaso naye zine trending kakati oba ntya ekikulu nze ndikufa page yo so kati obuufafa kati yagenza obuuza omukulu mukulu yasoose egaana sajja bakola ebintu kati ennaku zino bye byenkugambye nti omuntu olina omutunuulira n'omutunuulira mu feesi n'omugamba nti nnyoko 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 wantama eyo gye tulaga okitegedde. Of course people have mixed reactions about what happened, but I think olugero lw'Abaganda nti kyerabirwa kyogedde always comes into play. You need to sympathize sometime with Bobi Wine. Buli muntu avaayo amubashinga. Oli kasita afunayo akakisa akatuulayo n'omuntu mu gavumenti oba ani oli n'avaayo n'amuwa ebibye. Okitegedde. Ate be bamusanga aye ne baagala okukola ki? Okubongako. Ndabye Kyamagera ataddeyo wano posti ye mpitirivu mpanvu to that effect. Njitaddeyo ndowooza eggulo
n'agamba to those lamenting that Bobi Wine did not shake hands with Suna must be reminded of a timeless truth. Leadership is not measured by how many hands you touch, but by how many traps you refuse to fall into. There are individuals in our society who have perfected the art of masquerading, smiling in public, while spitting venom in private. Banji. Their tongues drip with honey, yet their intentions crawl with serpents. To demand that a leader must embrace every hand, including the one known to strike in broad daylight, is to trivialize wisdom and glorify naivety. Not every hand extended is a gesture of peace. Some are invitations to downfall. Bobi Wine is not a machine, he's human, but he's not a foolish human. He carries scars of betrayal, bruises of deception, and the memory of those who weaponized proximity. A wise man learns to discern between a handshake of unity and a handshake of hypocrisy. Let the critics be reminded, even Jesus Christ did not shake every hand. Even Mandela avoided certain tables. Even Nyerere, Nkrumah, and Lumumba refused to certain embraces. Why? Because leadership requires the courage to say no, even when the crowd expects a yes. So before you crucify Kyagulanyi for refusing a handshake, ask yourself, is leadership the art of pleasing everyone or the discipline of knowing who must be kept at arm's length? In African wisdom we say, a man who shakes every hand eventually shakes the hand that buries him. Therefore, do not mistake restraint for arrogance. Do not mislabel discernment as pride. And do not waste your breath attacking a man for simply remembering that some snakes have learned to walk upright. That was Uncle Chams. Ebigambo bya Uncle Chams. Yamuwaddawo. Fene tugamba okay. But I think mu society yaffe gye tulimu ennaku zino, sometimes naffe ng'aba Uganda, we don't read between the lines. Okitegeera. Omuntu nze kati nze nagamba abantu nze sefasa abantu mu public sikyakisobola kikola ne betubanga tubadde tuli wano ffenna bemmanya nti kati okyuse level zirinnye, nzikiriza nti level zirinnye, nenzikiriza nti kansooke embeeko wenkulabira benkusanga eno one on one. Nze sikyagala kakasa bantu nti oyo mumanyi. Okitegedde olwatuuka gamba abooluganda ng'otulabira munnange nga wabawo akabwakamu nga kagenda kewagula kagendeyo mu nsiko, bekatuukayo nga kagenda kagwa mu mpologoma zaali nnyingi nga zikataayiza nga zikagoba nga zikakwata naye tezakatta, nga zikateeka wali nga zikabuuza ovaawa nti anveeri ne bannange tubeerayo bangi ate biki, nga zikagamba kati gwe tetugenda kulya ngeri gy'oli nti ova eri ate waliyo ne banno beera wano ogira obeera naffe. Munnange nga Wambwa batandika musaavinga byakulya nga agira nga yeeyagala nga ne mu nnyumba ayingira ne mu kisenge ky'abakulu ng'atuuka nga yekubisa ebifaananyi. Wambwa ng'asanyuka nnyo ng'agamba bannange no siriraba nga buli gy'empologoma mutwagala bwe muti. Wambwa kye yakola nga bamugamba ddayokko eri ne mu banno otandika obbabeeramu nga naye bw'obaleeta n'eno. Wambwa ng'agenda akuba olukuŋŋaana ku kyalo nga bamubuuza obadde wange onyirira okufa. Tii kyembadde eri empologoma zibadde zinzisa ebyokulya. Bawampologoma bulijjo temumanyi nti batwagala. Ffe tubaddeyo, nze mbabaddemu, tebalina buzibu yadde. Nti Wambwa nga bamugamba kuba olukuŋŋaana osobola n'okwesimbawo ko ffe ne tukubeera nga tukubaakinga. Tewali nga gamba weri gye nava waliyo ab'amaanyi bangi nga neesimbawo ntya. Waliyo omukulu waffe oli ye baabawo nengeza nyinya buli nnya ku ntebe yayinza okunzita nti biveeko ebyo ffe tugenda kuwa obukuumi. Tewali asobola kukuboggolera. Wambwa ng'addayo ng'empologoma zimuwerekera ng'atuuka wali banne nga badduka emisinde nga bagamba temudduka bano mikwano gyange ate bulijjo temumanyi nti batwagala n'otwagala. Munnange nga bawampologoma bakuŋŋaana nga Wambwa aleeta bawambwa banne nga batuulaawo nga bakola pate nga balya emmere nga Wambwa afuuka comfortable nga bamuwa obukulembeze ng'akulira banne nga batandika okugira eri ku pate. Wampologoma omu ng'agenda akaddiwa ne banne abalala bakulu ne mukyala we nga naye akaddiwa nga tebakyasobola kuyigga. Kati banne abo abalala bwe baayiganga ennyama nga bagiriirayo ng'ono atuma Wambwa Wampologoma omukulu ng'agamba ate ffe tubadde tukulabirira leeta ku banno.
bano abamu abatoototo abo tugire nga tulyaliako ku abo mpola mpola oli wazaala bana ng'otuwaako babiri nga tulyako. Wambwa ng'agamba waayo ate mmwe bakama bange nze naakola ntya. Nga Wambwa atandika kuseetinga banne nga babalya, ng'aseetinga y'abato nga babalya, ng'aseetinga y'abalala nga babalya. Ebbanga lyetooloola nga Wambwa bagenda bakendeera nga wasigalawo batini nnyo. Kati Wambwa agenda otunula emabega ne maaso ng'asigaddewo ye ne mukyala we n'abalala nga bana. Naye nga banne bonna baalinga 200 nga bonna babalidde baweddewo. Kati Wampologoma ng'era ayongera okukaddiira nno ddala ng'amaanyi takyayina ng'abagamba kati tukoze tutya. Tibannange kati simanyi kyakkola. Bamugamba naye kati ng'olwaleero njagala kuddamuko ku musaayi mpoyo omukyala wo gwe mbandya. Ko ye nti ate mukyala wange mwagala nnyo sobola mukuwa kale katukuweemu ono muganda wange nga Wambwa awaayo muganda we nga bamutugumbula nga bamulya ebbanga lyetooloola. Wambwa yatuka ekiseera ng'asigaddewo w'omu. Omukulu n'amugamba munnange sirina kyakkola situkyalina choice. Banze sikyasobola kuyiga ate gwe asigaddewo ate neetaaga ennyama. Kati eba amanyina kulya ggwe. Wambwa yali asigaddewo nga naye bamukavula. Bawambwa bonna nga basaanawo. Abantu bagenda okuddamu okwetooloola nga ewaali Bawambwa buwangwa bwerere bwe bujjudde. Nalika Sudaani eyo. Nze omu ku bantu abaali obulungi. Nga tulina galagi. Sinze yagiginako bwannannyini naye nga nkoleramu akasente kangi kuba nze omu ku bamanyi abaalimu. Era bakyali bange kwe bali bangi vidiyo eno mugenda gira munjulira. Nga nyinako edduuka lya speya, nga nkola ku speya, nenkola ne wali nga nyina n'abakozi. Naye Omusudaani alina statement gye yakola lunaku lumu. Abasinga tebambuuza nga nansonga lwaki wava e Sudaani. Kuba navaayo bye nali mbaze ne bigaana ne nsigala e Uganda nga nsiranye omwaka mulamba nagaana okudda e Sudaani. Nakolera omusajja omu ow'amagye emmotoka. Abantu bonna baali bamutya era bakyali bange kwe muli vidiyo eno mugenda giraba. Nangamba gireete emmotoka yali Mark 2 nga mazo gisiba yingini we nagimutwalira oka nangamba wabula emmotoka ogikoze bulungi. Ate oli musajja wa mazima nkwagadde naye amazima matuufu siina ssente. Oyinayo ko ku banno b'omanyi abalina ssente ng'otulagirire basula ffe tugenda kusindikayo abavubuka abange ekiro. Bajja zireeta nkuweeko naawe ofuneko. Gamba sijja sobola mukama wange motoka kanjireke. Motoka eyo negenda neefa naye omwami oyo yaleeta emotoka ey'okubiri ne mugamba sijja gisobola ne D4D y'amasannyalaze ayina gye yagitwala. Bamala ogikola simanyi boba yabasasuza ki kuba nze teyansasula. Waliwo omukwano gwange omu bamuyita Kawaya yalinga akola wayalingi. Kola edduuka n'alisiiga langi ogenda okuzukka ku makya nga bamukubye amasasi mu magulu. Bajja ekiro nga bamuleega ssente nga taziina ne bamukuba amasasi mu magulu nakati atambulira ku miggo. Buli wenzijjukira statement eyo oyinayo ku banno b'omanyi abalina ssente. Tugende tubakyambuwe ne ŋŋamba watya nga balina omulala gwe baguddeko. Ne bamubuuza oyina ku banno b'omanyi abalina mu kasente omanyi we basula. N'abagamba nnyinayo n'abaleeta ewange. Nali siwedde. Ndowooza mu bwenti ne waliwo kyali wange bamuyita Looja ne mugaa akaduuka kano kampeemu ssente. Badde njagala kutambulamu. Nakifumiitirizako wiiki nga 2 ng'amaze okukuba Kawaya amasasi. Ne neegoba e Sudaani. Kakati mu bumpimpi empologoma zisobola okukuyamba okukuuma okyunye banno. N'ekigendererwa ky'empologoma ki? Bw'obanga toli mpologoma ng'olimbwa, oli mbuzi oba oli nte, empologoma ne weetambula naawe omwaka mulamba eba etambula naawe ng'oli nte nga yo mpologoma. Intensioni zaayo bwe ziggwa anytime esobola okyusaamu katini. Sinakindi naawe n'olugenderamu. Ndaba nnyo wano embwa nga zitambula n'empologoma naye bw'oba toli omu ku mpologoma tosobola kutambula na mpologoma nga toli omu ku zo. Ne bw'oli zikolera ebirungi olunaku lugenda kufundikira ng'empologoma gwe gwennyini gwe yeetaaga okunywa kasaayi. Kibeere kyakuyiga nnyo eri omuvubuka ow'ensangi zino naddala abali mu kifaananyi eky'embwa.
embwa ensiru egenda ne mukama waayo okuyigga teramba kkubo giyinza okuwunyira eyo mukama wo n'otadda naye ng'olina okudda obw'omu embwa engezi egenda efukafuka ku bisubi bwe giwunya ekomawo ng'ewunyawunya we yafuze olusu lwayo neekonga paka weddeeka nja kusaba obeere mugezigezi ku mulundi guno bw'omanyanga nti toli mbwa ng'otambula na mbwa bw'omanyanga nti toli mpologoma ng'otambula nazo weerekerangamu akanaakuzeeka olunaku lusobola okyuka lumu ng'olina okuddeeka ate nga tekikyasoboka kati nga mu mpologoma oli mulabe kubanga toli omu ku bbo buli muntu gw'odiringa naye nga toli kiraasi ye nga toli omu ku bbo oba mulabe era jasi okozesebwa bukozesebwa akaseerako bwe kaggwako bakunoonyeza ekyokukolera wabula mu ngeri y'emu waliwo levo kwolina okutuuka n'omanya nti wemba si tayipu ya kintu ekyo bw'odiringa n'abagagga nga toli mugagga bw'odiringa n'abasirikale nga toli musirikale g'oba civilian bo baba basirikale byonna by'obayambye otuuka wanudde Abamericans bakinjigiriza musajja mukola naye wano nga mukwano gwo nga yakuyamba n'okufuna ebintu ne mutuuka mu kkooti nga yakulumiriza bidiyo kano ka makulu ga munda alina amatuwulira sigenda kukufiira kuwomanya nti toli mpologoma manya empologoma ekozesa kuyigga naye emmere bweggwawo gw'osobola ofuuka emmere abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu